Executive Media. Focus, innovate, succeed. Subira buli omwali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Kimala. Naye omuntu bw'otamuvoola tokola? Nze nga sina kuswaza sikuvaako. Omuntu oswaza tomanyi maaniyo. Oswaliza ddala nno. Ensi etukubire tulina the toothpick. Twatandise. Okay, ladies and gentlemen, tubaniriza ku Executive Media. Lunaku lwa Ani gwozimuula gwe? Lunaku lwa kuna. Koze n'omukyala ali mu pinki naye ezo kala sisimye olidde weesuddeko. Akodde me bashayite toothpick. Kati we weesukoza obuveera bwa guudi. Bwa tomato sauce. Buteeke wali. Nze sikyalina kaagamba am single. Muntu ki? Ate wali omulina? Abali bagamba bakoma luli ng'okyali wabiri. Nali nninaawo. Wawezaana. Nali nnina. Tokyalina agamba. Ensi enkuba buli lunaku. Ensi. Ogiraba? Ensi ogiraba? Ensi nzibu. Towa basajja kitiibwa. Ndi mu mmotoka emu nga bakayana ensonga za omusajja lwaki abakuba omukazi, domestic violence bwebityo. Kati nga nange ntuulawo ne neebuuza lwaki mbakuba omukazi. Lwaki oba omukazi? Mukazi lwaki oba omukuba? Kati naye nga nze nina obukodyo bwange. Nzisusa kati Zubeda nga gwe mukyala wange bonnyiize. Susa kukuba. Seetingayo ababbi aba. Bamenya ennyo nga muwuli ne bayingira. Empyezi nya. Lwaki onyuma omusajja? Lwaki onyuma omusajja? Lwaki onyuma omusajja? Awo ntegera nti gwe abasindise. Kati ati bwenkomawo. Ng'onyiga. Ng'ombuuza lwaki bankubye. Abankubye gwe wasinze nga gamba nedda. Abaka babatuulira ng'onnyombesa. Mpe ekitiibwa tebajja kuddamu kukuba. Okitegedde. Era ogenda oyiga mpola mpola. Wanfuniddeyo awo omusajja. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Omusajja. Bwe wasooka okufuna ni abakufunira. Bajja ne bagenda. Kati njagala munfunire bufunizi. Tukufunire bufunizi. Ebintu by'okufunira nga si byangu. Njagala wo woli. Kati wentuuse. Kati obuzibu wabuli awo wali tumanyi oba oyagala mukadde oba muto. Njagala kati mukulukulu. Oya mukulu. Niyo lode nga nawe oli mukulu. Mubeera abakadde babiri. Wasaganya ebirowoozo by'ekikulu. Mugenda kufa. Going to die. Ojjaka tolina musayi gw'obuzamu. Abakazi bawe embeera gye tutuukamu ng'oga kati ndi wakufunira nga ggwe weeremeredde. Ng'ekikukwetaaga bakufunire bufunizi. Nabagamba basinga omumazi asiiba amagamba. Singa omumazi buli musajja taba type ye. Mpaka nga type ye muzaddemu neemulekawo. Waliwo yaŋŋambye I've seen your true colors. True colors ki? Ne mugaa kati zisiigisa enjuuyo. Zisiigisa enju. Ate tukyeyongere baswaza. Temuyina kye mwalabye. Yabadde ankolimira n'aŋŋamba I've seen your true colors. Ne mugaa painting enjuuyo kati. Nzayogera namwe. Nina comment ya Bobi Wine. Congratulations. Oyina comment ya Bobi Wine. Don't congratulate naye sente. Naye ate era nina n'akasimuko. Nafunye comment safunye sente kasimu ki? Nina akasimu akazze nga kalina ebigambo bino. Waka recordings? Saaka recordings simu yange recordinga. Kagambye ki? Kagambye yeggwe mukyala Zubeda Konzenze. Yeggwe akola na mwana ono Jaden. Nyamagamba omusajja mukulu eky'omwana kyo mukijjeeko. Bakijjeeko tebaddamu okummanyira. N'agamba semberaku wali producer eri aba akulaga ng'akulaga kyakola ekikutokolangako ku TV. Kituufu sikolangako ku TV. Gwe wakola ku CTV ate n'okuba yagwa. Ne producer n'awasalawo waddewa. Kati ekituufu ki? Toyagala twesemberera. Lwaki totuga? Kati lwaki toyagala twesemberere? Fitina. Mutima omubi. Ne baŋŋamba gw'okola n'omwana we ne bagamba abeere musajja. Ne baŋŋamba ekyomusajja yagadde kyaki? Ne baŋŋamba badde basaba obabuulire omukulu gwe wa blockinga. Omukulu walabye nga view ye togyetaaga. Sigyetaaga. In fact bamuggyeko n'essimu ye. Bamuggyeko essimu ye. Bw'aba yagirina bagimuggyeko. Kubanga ffe byateekayo bitutama.
either bagimujjeko bwe baasi yagina nga waliwo agiyina n'agiyina bagimujjeko. There are some people that don't deserve phones. There are some people that don't deserve some stuff. Oyina comment ya Bobi Wine. Yeah, nina comment ya Kyagulanyi Ssentamu Robert. Yagambye atya? Yagambye akaana kalinzi kagezi. Kagere ebyamagezi. Nga kato. Naye n'olaba abakulu abanene. Ngambye yagezesezza. Abakulu nga banene. Nga bamantaala bumantaazi. Nompa example nga kamera tekuli. Kati bala mwakoze eki. Muli mu mutima gwo. Omusajja oyo naye atankuula entalo. Ani? Kyagulanyi. Noweebuuza bala mwakoze eki? Ebuuza bala mwamukoze eki. Tosabeerawo nga utankudde entalo. Naye komenti esuza seebase. Bwe njira bwe njikeberako. Nakyo tukola ku status. Tevaayo. Bwe njira bwe njiteekayo tevaayo. Bayinza ogisimula abantu emitima emitosaaga. Oyinza ogaana ogisipamulayikiriza. Nayenga omukulu alina komenti ya principal. Olaba ogulaka. Naye bazeemu okuba simu. Tebannaba kudda bakubidde. Bannaye twateesa. If you think of calling us, don't. Call your parents. Naye ndowooza we mundaba wanene temumpuliriza. I'm not your ordinary person. I'm not an everyday person. Nze ninga munnyo. Okitegeera? I'm not needed. Kano ko Jesse mnoginyiga mukyo badde okola. Kubalaga nti I'm not an ordinary person. Tisobola n'okujja isimu n'eginyigamu awo. Obalaga okusussa ku lugezigezi. Ate luli eri mwabadde mulaba face yanga. Sina galubindi. Manyi chances kisa galubindi nga want people to see my face but melowooza nti I masquerade. So kati nazizzaako. Ladies and gentlemen, mulekera okubira Zubeida. Stop calling. Muli basajja bakulu n'abakazi bakulu. Mulekera okubira Zubeida. Mumuleke temutukubira masimu. Just work accordingly. Mute Edi Mutwe. Yes. Just to bannaye mute Edi. Mute Edi Mutwe. Muleme kulumya baana be ne maama we. Mute Edi Mutwe. Mute Edi Mutwe. Edi Mutwe tayina mundu. Muve kubyo. Naye nawulidde n'omusawo gwa musambu yabbe sweta ne jampa. Sweta ekkubye emigga egyo. Yabbe sweta ne jampa. Nga tulina n'abatemu abali mu makomera. But I thought a sweater ne jampa it is the same thing. But Edi Mutwe kyongeremu amaanyi. Mute Edi Mutwe. Mututama nammwe. There are some things ebintu. Ate ekisooka bagezi. Basooka okukwata omuntu. Ku muntu omu gwe bakutte. Naye nga shuwa mwenna mugenda kuddako oyo. Mabega ne bakolayo kasasiro wa mirundi ngana. Besigye ye nga temukyamubanja bannange. Bate Edi Mutwe bate Besigye. Besigye mute Besigye. Naye Besigye bayanguwa omuvaako. Abantu bano beerabira mangu. Antu bano beerabira mangu. Kati ekitegeeza but we have hopes nti ne Edi wanaamalayo omwaka. Bajja muvaako. Muyina empisa embi. Nekati nyange ebeera gyali mumbi. Musajja bamusuza mu mazzi. Mukwano ojja kutula akakoma amanyi olina maanyi tobalya mmere gyegulidde. Naawe bw'ogulira omuntu ekintu n'okimutamya. Kati obumonde bw'oguze olw'oguze ky'amaanyi nnyo. Bamuyeeko amataawo. Ku ssusu. Ne bamuteekako ente. Amata ne gayonka. Ennaku zino sikitegeera producer ennaku zino alanga ki? Yeeranga ye kennyini. Takyagira. Singa bakwata ffeffekka. Producer ennaku zino naye ayagala sebo bamukwatire mu bintu. Naye abayagala ne bamukwatiremu kati ennaku zino. Yayiga ebintu bya Shalom. Shalom bamukwata akantu okuva watandise okukola. Mpaka wamala okukola. Mpaka ng'agenda okukola. Mpaka ng'amaliriza okukola. Mpaka ng'anaatera omaliriza. Aba amaliriza ne bamukwata. Kati Shalom ne baba agenda bugenzi mutoyi. Producer yabitandise naye yeeteekamu. Shalom ne baba agenda bugenzi mutoyi. Kikyobuze. Agamba Jebbi nkwataayo akantu. Shalom ne baba ayingira buyingizi bbaala. Jebbi nkwataayo akantu. Akantu kafiika Shalom akantu. Shalom yakuguka mu kantu. Ye akama banne naye kenyina atuuka nga yeekola ki? Yeekama. Bannaye. So baŋŋambe singa oyabba ente eyo. Familia yangu lese ya chimbintu binini. Nede si kirungi. Sha kubechika banyiga. Banyiga nawe sengo boti ente y'omwana gwe muri mugiye ekika kya tawo basobola kuwa nte. Omanyi sina kyama. Omanyi kintu kyonna. Sina kyama kyange kyonna kati kiti kyonna ekyani yakigambi. Baŋŋambye ne baŋŋamba ebyama byonna byonna wanyumiriza n'omugamba mu bulamu bwe kitawo yakuwa nte. By the way.
ate bwe yagikuwa muganda we n'agibba ate n'agibba ng'eri kkwaku yali nnene nga ngisuubiramu ku graduation ne yeereetesa akayana oyo yali teyali mulala eyabba si ye yakuweera naye lwaki famire ya kitaawe ekulaze bukyayi bwereere eyabba talina tebanjagala bakwesibako tebalina kintu olaba ogenda olaba tolaba nti bakuŋŋaana mu gurupu yaabwe balimu abantu 50 famire yamwe yonna erimu abantu 50 wuliriza anedda bokka abali ku mutimbagano abalina smartphone yes tolaba nti basukkaawo nedda basukka namu by the way lwakubanza abo bokka benkola kimudaka bemmanyiiko kyokka bwomanyi ogenda no bagamba ndi mulwadde babiri be bagamba sole kale kubabiri ako kubabiri kuno kuliko ya bente mubbi ate talina nampisa tagamba na sole naye nga lwaki ya bente simanyi I don't know what came over her mind but nti taata mu kyonna kye yali akoze naaga omwana wange sina kinali tulina okwagala ye nte twali tulina obba ekintu kyonna kyokka kinali nfunye mu famire yange ndowooza kyali ekyo kyokka nayo ne bagibbeera bakuyita emabega ne babba ente ne bali eyo bankubira amasimu okamala omumazina nti gaaki mbaswaza buli lunaku ate bali bakuwadde ki obadde tubaswaza obadde obeegulako ki nga nente gye bajjukiza nti kyeyongera obbaswaza ate nze nswaliza ddala okuva ku mikwano gyange gira emyaka gye ndimu bannaye gyakuswaza bantu emyaka gye ndimu gyakuyiwayo omusajja nga tannakuswaza takuta omusajja akukwana n'akubiyita n'akuwana n'akugamba erinnya lyange ndikuwadde n'akukyawa nga wakayitawo emyezi 2 gyokka babakyayira mu wiiki 3 nga kati nno laba erinnya omaze oddigamba banno kyova mbagana ebintu byokka eri abasajja nze nembagana okwotekako amanya g'abasajja abasajja tebatwagala abasajja baagala tuswaza buswaza sajja nga tannakukyawa tannakuswaza takuta takuleka amala kukuswaza n'alaba nga tokyalinako tokyalina katiibwa ate amegashuwa mikwano gye agikugjako amegashuwa n'abeewuwo abasajja balina kano ke bagamba I don't love your friends the people around you are not good tebasobola kukugambako olwo n'olaba nti tebasobola kukugambako n'ogamba mikwano gino ginnyonoonye n'obejjako bagenda kukyayisa omusajja wange omusajja ono abagamba they are bad influence olwo n'olabye nga mikwano kyekina kyekikukwatako najja nagamba nti abo bujaideni nabasamu laba bashalomu b'obeeramu n'ogamba naye bw'obatunamu n'olaba nga ekituufu temutegeera n'obata n'obanga nnamukasa nga tokyakola kantu namukasa yadda mu kikati yadda mu kubikka musajja kati ne babeebika naye njagala okutegeeza musajja gendo kyawa namukasa njagala okutegeeza omwana gwe bayita Kira Price nti namukasa omusajja yamweyalidde n'amwebikka nebda by the way ekyo kituuka buli omu bw'aba mulaavu kati namukasa kati wuliriza ate lavi ekikulu ogiraba ekuba byanjawulo kati kitegeeza ebakwana nga okuze kati namukasa emyaka gyalimu alayadala omusajja ye kyomanyi kyo ekizibu nga funa musajja ku myaka 35 agamba nti Zubeda beeko kyetukola nkwagala tomanyi kyekitegeeza kati awo namukasa alaba he can't live without that man tasabeerawo nga talina musajja oyo awulira ddala omusajja oyo buli kimu kye ye bulamu bwe ye biki naye nga obuzibu bwa age kakati naga ate ekizibu nga kufuna tolaba nti basajja mbwa abasajja twalina makulu abasajja bantu babi naye omunoonya kwasa tunowulira nga akutuuse naye obwongo obwo obwadde oyo olaba obwongo bw'abakazi nabagakwata obwongo obudividinge obwongo butwala nti buli kwa 100% laavu giweeko 30% 70 ogiwe ebintu ebirala olawuliriza shamini abakazi mukwano babasajja bagenda mu budde bwabwe ate bajja kujja nga proposingidde ono mukazi wa gundi ali muzungu ate yafunye namusajja Subi Queen bamututte Subi Queen bamuproposing ne ali yamuonye ali abadde mumpi nnyo omusajja omumpi abula ali abadde ayimira n'olaba kirevu ali mumpi kirevu kye kimusinga obuwanvu nze sengana nkoko ali mumpi alinga pasu n'empuli abantu baga ali mumpi bulaba ali ayimirira ku mmeeza ye n'atatuuka ku ttaala ate nga ali ku mmeeza ali mumpi naye mbali simulaba nkubu gye simanyi nti ali mumpi kati ekyamukyayisiza kuba nti ki mumpi ate ku bumpi toyinza gattako bweru abasajja abeeru obaleseewo abeeru naye mu bakazi tebagaddala abasajja beeru
naye abasajja abeeru baswaza ati kati olaba obuzibu bw'abasajja abeeru omutukavu bwakuswaza kaleko naye ate omusajja omweru takuswazanga naye ate engeri gy'ofaananamu ngo obuzibu ate bw'abasajja abeeru bula butyo bakompiitinga n'abakyala omukyala abeera ne skin care routine n'omusajja omweru alina skin care routine omukazi bamukola scrubbing n'omusajja omweru bamukola scrubbing naye omusajja omuddugavu scrubbing yaki omusajja omweru tamanyi nnaku ebyo ebisajja ebyeru omusajja omweru muba mumpewo ng'osaba sweta nga nakyo kyagala sweta in fact tebalina romantic omusajja omweru abeera ne sweta nempewo nekufuuwa nakulaga nti awo waali ajatagana nagamba banayenze nange mpulira si bulungi afunira wathima agamba biba nathima biba n'ebiki ekiki ebisajja abeeru I have sinuses I have allergies of weather nakulaga nti empewo ekufuuwa sweetheart by the way sayini endala y'okuba nti olaba ng'obwavu bukyakulemeddeko omanyi lwemwagala zaaladdu naye abasajja abeeru mubaleke sayini endala ey'okulaga nti otandise ofunamu n'abasajja abasinga obulungi ofuna allergy mbalabula ku basajja abasinga obulungi naye temuwulira ekisooka tukyali mabega nnyo olaba tuli mu ggwanga ng'oli okusala ekkuba tunula eno n'eri nga tasala wanuwe naye ng'alina okufuna both sides ate kyo bakitugamba kuva mu ssomero ate emmotoka ziva eno yokka kyeki bakitunuza eno n'eno otegeera otya nti wanuwe mu amasannyalaze we gagenda mwe mutunula ebweru mulabe bane wa neiba gagenze efutwa ate mwe mukyasooka emmere oyinza obutamanya nti yaka yaweddeko ffe tusooka mmere mwe mukyasoose kwegamba temusomye kimala temubanguse mumanyi naye temuyiga temutegeera you just know but you don't understand mmwe mukyawogana nga musazi gakomyewo no gagakomyewo and you shout temukola preparations mu eva amasannyalaze we gagendera gasanga essimu zammwe tezirina muliro nga bwegatuba nga tugamba agajje nkyajinge nga bwe gadda buli omu yitiza n'emergency kantikeko kobwedda bankubira kantikeko kobwedda bankubira producer nomundagiririreko eno tomulagirira abule ama mundagiririreko oba tajja abireke abadde aleeta ki aleeta nkwale nti edduka saba ndi eno mu studio tukola babuuzaawe wali studio ya National Theatre atambule mpola mpola wasanga katukubunga kagenda mutoyo twagala lagiro olinga Shalom kulagirira akuvuma kati gwe bangamba tokwata sikwata oli muzibu wakulagirira osiimuuka ovaako omutwe munafu osooka ondagirira kati nondagirira gye bujja nga tondagirira ekifo kyekimu nga wuliriza nga wondagirira siweredde eddala otwagala nze naawe batwagala tutya lwakuba abantu bakukyayiko mumanyira batwagaza bagamba okyuseemu okumanyira kuki oyongeremu okumpa ekitiibwa kitiibwa ki gwokiina nze sikania kitiibwa tolina wekyetaaga nze sirina wekyetaaga omuntu yaŋŋambye nti sayini endala ey'okulaga nti omuntu kati ogaggawala kufuna allergy owewuliramu ekintu kyonna ekya allergy like I'm allergic to this I have too much allergies nze nina sayini nnyingi ez'obugagga lwakuba sinafuna sente am claustrophobic tokategedde mbulamu bwo ki kyotegeera sente nazo tusazitegeera nzitegeera nnyo ezo toba ne bwemba neebasiwenti ozitegeera ne bwemba. This must be ECOP on set. The Lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. nzibiriza mpulira empunya ya sene manyako keeta kati me have all signs of being rich just sentences zikola ki yes I was on ndowooza owulidde kali akasimu
money is come. Kati wewala abantu abakuwa sente ka Bruno ngambye Bruno yakuweereza sente nazireversing by the have the message kanji kulage wanene Bruno lwaki waweereza omwana sente abantu bajja lowooza njogera byanjwanjwa nti mpaayiriza nti ki nesoneza Bruno ziri wanene producer kana wano leka tuzinoonye eyatero money kashi reverse received zezino emitwalo 5 godi kabuye kashi reverse of emitwalo 5 yes naye tezadda zasanga aba mama advance yali ayagala zisikako kumbe oyina abana abakuwola yasanga mama advance bajjako kyovala me I make sure mu byonna byenkola mbako ne banja kubanga abantu bakola batandise ekyo ekintu kya reverse kati kyonna kyo I make sure nina mukwano gwange ne bwemba siri omusajja yamulya n'amala omulya n'amuweza eza transport aba agenda bwati ku border nazisikako nazikuba reverse nezidda nazikuba reverse omusajja akuwa sente kati naziriverse kati wuliriza ze making sure ninako ebbanja ne bwemba siryetaaga bijjayo lwakwewala bintu bino tompa sente ate n'otandika sente zaabwe bako kweziri muntu kati akuba reverse gulako eya time ne baabwa bitano nga tolina gwogenda kukubira ekyantuukako luli muguleko reverse ogimanyi ggwe abantu bafuuse bazibu nnyo bannange abantu bafuuse bazibu ku sente waliwo omusajja yajjaawo natugamba musajja nno munene mu gavumenti yajja natugamba yamiira mu kamera misana tuku natugamba colleagues money will come but it was a lie yagamba cha yatugamba colleagues money will come but it was a lie money is coming nowhere sente tezina we zijja balimba teri wogenda laba sente mugana ate ebintu weba bigaanira ddala tulaba nti osobera ng'oli mu mbeera embi obudde buneeno enkyo osobola n'okufa nze nkubuulira ebintu bigaana ate bwe bigaana kkiriza owanike abantu tulemwanga bulijjo bw'olemwa tolemerako kati ono yakkiriza n'alemwa okitegeera ebyalaavu n'embireka ase ebyalaavu mu bulamu bwo bwonna baitha siyentayo terina mipiira ayina egyo emipiira mipya bazibyemu bubbi okanikirawa asikase ebyo nga laba bwe tupaakinze awo bazze ne bazisumululamu naye nabba rimu za siyeta nga abalina omutima omubi ati kyenkugambye omuntu akufitina nafitina n'emmotoka yebafitina siyenta yange siyenta yange bwoya terinaako bbanja motoka kikaki ovuga motoka za uba kanjivuge naye yange terinaako abanja terinaako aŋŋamba nti mpa ebisumuluzo si yalooni nakyabunoke ng'ayita mutano nekigamba bannaye emmotoka yaffe gye twasonda wakalabya olaba ddakyogera nebakavoola banzi esimu yange we bagibba bwe bati sina gwe neesibako sina gwe nabagamba kino kyokoze nogikola boti bandika esimu yaffe ngagikuba bulala I just informed you that they stole my phone nengenda neneekwata naye waliwo eyagambye ntukwata Infinix no nedda waliwo yakyogedde but waliwo video gye nakoze nga I had a large phone empanvu naye teyabadde yange eyabadde ekwata eyabadde eyange omanyi abantu basiru bagala nnyo ebintu bya behind the scenes balowooza bye bategeera ennyo ate nga tubakola ki tibategeera you're very dense human beings you're very stupid kwetuli ze kyesosinga n'abantu kati gwe kankubulira tebategeererako ddala olaba omukazi nabadde ngamba ate nze mbasonyiwa olaba siyenta yange ekiyinjagaza teriiko ssente ya musajja eki esiyenta yange teriiko ssente ya looni gyogerere wekka nze can't speak no I'm telling you nti sirinaako agenda kuŋŋamba nti mpa ekisumuluzo yange bwoya ne mu bulamu bwe ekyabbayi kyewakafuna siyenta toyina kirala tulina kali ke tuteekayo ne tugamba kyekirala to the achievements we cannot even post ki giŋŋambe nga lwaki nkikugamba mu kamera giŋŋambe sisobola togenda nina obulamu obulamu abulina waliwo ababulina nga bali mu malwaliro nze ndi musiimu nti nina obulamu ntambula mbaamu n'akakadde mu nsawo tekakyabulamu okayinamu mbaamu n'akakadde opayabi nga kuwo gakoledde ki sente zo tozigaba omwana wuyo ayagala nkoko nga nkwabiri
omwana wuyangamba talina data omwana wakoledde ki sizo kolera no ku executive media omwana wakoledde ki omwana alina ebizibu byoyo kati nze sirina yetaaga data ku wifi ye wifi ye yetaaga data omwana wuyangamba alina gundi ye engato gye yangambye brand gyentumiza abadde ayagala olya nkoko n'ovulira fitina era naye nekugulira nedda omwana alina kati nkwata abiri nga kuwe omwana wange ate ye alina ebizibu ate omwana otunaalya ku mwana wo omwana obuvunanyizibwa alina ekika kya boxers kyayagala ng'olyawo nabanjako ankoto naŋŋamba agolowooza abaana bange bagenda gana okulya javasi olwokuba omumanja ngaliyoddaawo nolowooza era ekyokubanga obeereyo ng'oli eyo ng'omumanje tekijja kuŋŋanaze kye nnategedde omuntu oba omubanja omuntu n'akunyaga ng'olaba tekijja kuŋŋanagenda mu KFC naafuna kye yeekwasa n'akunyaga tekijja kuŋŋanagenda naye betubanja mutusasule tusasule naffe abatubanja nedda kati ba abatubanja balowooza tugaanaffe betubanja baagaana tukoledde abantu ne batatusasula kyokola kiri bwe kiti aye ne bamaani bagamba abantu tuli babi wuliriza kyokola kiri bwe kiti nze nina eyabba engoye zange bw'oba oyina naawe walemera ku ngoye bakwoyo ate nina eyabba engoye zange yajjaawo ne muwola engoye 3 ku dduuka yali mukwano gwange namala omuwola engoye nagenda n'agamba abantu ndi mubi bw'oba oyina akubanja nga naawe olina gw'obanja kyangu nnyo kwata ennamba y'ono gw'obanja akubanja amanja nze ogiwe akubanja okitegeera kwata ennamba ya gw'obanja ogiwe akubanja besasule beekoleko obakwasaganye bw'omanya nti kajiiko yakubanja nga nange mmanja kasuku ng'obanja kasuku nkwate kwata ennamba ya kajiiko ogiwe kasuku besasule tukyayagala kwesitressinga obeere wakati w'ebbanja n'olya nga likutuuse nina amanja naye ngenda eno essimu y'omuntu gwe mmanja ono obanja eno bakubanja eno obanja eno bakubanja buli olwakubanja nga nawe ojjukira bakubanja ng'okubira kajiiko amanja kasente kange ng'agamba nkyalina byensooti ng'alaba bulutiki ng'agamba ng'agiteeka ng'agamba nono naye abanja nnyo alimba agamba era ono naye era nkubidde ku mmanja kyangu nnyo kwata ennamba yag'obanja giwakubanja beekoleko kirungi bonna buli omu babeesooti nga babeesasula abategeera fe tukoyo beera wakati w'amabanja kati nze ng'ayina waneno ku layini gandi mbulago gagala kuntukwasa si agenda naye balisalawo okutunoonya bwe balisalawo okutunoonya ojjayo nkaaga osasula mmeka 65 bali 5 kiramba kati ze kwenkubuulire bw'osalawo obutaba na mabanja ku nsi ya mukama eno tojja kukola era nze neewunya omuntu asekerera omuntu gwe babanja olina okwetagayo ekintu ekikumotivetinga ekikupushinga nogaba mmanja kati nze ebbanja lino buli olibeera ku bbanja kammanje ani gw'obanja kati ate olina kubanja nina mmanja olina gw'obanja njala bakwasaganya yes beewe ennamba olaba buli wooba n'ennamba buli woba n'ebbanja likumotivatinga okukola you work obeeraawo ng'omutima kuli mu mutwe naye ebbanja kandikole ki lyokusasula kandisasule ninaye ebbanja naye gwe buli obeeraawo nga kyovala abasajja abayizi bagaggawala nnyo nga abasajja abayizi bakazi be batwala ssente zaabwe bati bafuna ssente ekya neki neggulo omanyi lwaki bw'obeebeera nga olina mukyalawo kati ng'olinayo ne Zubedo webbali gw'oyagala okulya Zubedo webbali yayagala nnyo ki ssente okola nnyo sayidi zeno otera ozikole ki ozifuna oziwaani zube tizubeda ku kakadde akamajja lyako emitwalo ameka 2 naye omakinga sure era ofuna kakadde kubanga expenses ziyinza osukkawo osuubira oyinza omwegamisa tugende out n'ali 3 so kati ekyo kikumotivatinga nti ne bwaba kakadde kofunya ayidde kabi abatakutuddeemu nnyo ng'okwata ensanvu ng'ekinana ng'okizza kuki ku bbina naye gwe njaga kubuuza abasajja tubalwanira mukiraba eddi nga tubalwanidde lwaki mukikola abakazi nga tulwanye kyembuuza mubyagala
babyagala bo betulwani ababyagala era babiraba musajja munange tokkiriza mukazi kupostinga. It is no longer something we can brag about. Nti omukazi ampostinga. Mukazi ampostinga. Nawe omukazi. Bw'omukazi anjogerako my man. Nawe omukazi tolowooza nti omusajja bakupostinga. Omusajja akupostinga kati nga weeraba wekka. Weeraba wekka. Era kyokola waliwo yaŋŋamba mbu bw'opostinga make sure ondagane gundi. N'abandabye. Screenshot z'abalabye. Kyangu nnyo. Zinkubuula. Olaba ku kwata olagirira ono naye kyangu nnyo. Olaba onpostinga wekka. Making sure at that time. Mpostinga posts gye banaalaba nawe yo gye weeraba wekka. Bw'onsaba screenshot z'abalabye nkwate eno. Kati balabye abalaba oteekako ki? Oteekako ki? Gy'oyagala balabe. Anti wuliriza. Bwe tuba tulaba viewers tetulaba caption. Okitegeera. Bwe nkulaga status yange wano simanyi oba ngiina nayo ndudde ngirina. Olaba 30 views ezo 51 views ezo ziraba. Bwe nkola bwenti nkuba bukubi screenshot ogirabye. Olabako nti post bweti ne bweti caption bweti ne bweti. Bwe njikuwanga eri plain gwoba olowooza ki? Gamba bandabye. Oba olowoozera bakoze anyanjudde ku status ye. Era obooza baakulabye kumbe. Ensi ekuŋŋaanye n'ebeerawo ng'eraba. Omukwano gaffe gugenda kumbe all in all they saw you all weerabye wekka. Weerabye omusajja akupostinga nga weeraba wekka. Tokkiriza bintu n'ogamba banno n'obagamba bannange omusajja nze mulina ne bakune tukubuuza otya omusajja yampostinze abasajja bayaayi ate abasajja balina timing akukyalira mu budde w'omwetagira ennyo wotamusuubira budde nga nange nkumaze nedda olaba obuzibu tebalaba babeera baagala zaaladdu naye omuntu anaakukyawa omulaba nze kati nkulaba nti oli wakunkyawa lwakuna nkukyawa mmande heartbreak ejjanga kisapatu heartbreak oba ogiraba heartbreak etuteekateeka just tetulaba naye kimanyi tuna abasajja heartbreak zibaluma zibaluma men are going through a lot men are going through a lot and let them go through a lot I want even them to go to rehab njagala abasajja babonebone psychologically baffe nga tubalaba bafa waliwo comment yo ntakudde mu visa nezijukira waliwo omuntu ya mu comment yagambye Tereza envirizo something like that ezizo ezange nzabadde ki anti na gundi gye twasembayo kukola nga visa zange zaali ziriwo ezitye waliwo yaŋŋambye Tereza envirizo ladies and gentlemen kanterere omanyi mmwe omuntu watabawemukira teyebika muli babbango mmwe omuntu watamala baswaza temumuvaako baswaze. Ladies and gentlemen, yes. You're not going to tell me how to rule my life. Yes, temugenda kuŋŋamba wata wenna otwala obulamu bwange bwataba olina temundiisa tebakunywesa temundabirira ate mubasiiba mwasamira mu inbox si mumutuwa ne business mu comment section abantu abatuwa business batwagala abantu abatuwa business balala ninayo newa business no nagenze ne simu yange abantu abatuwa business yamimu there are other people omuntu akubira nga alina very polite ajja wano tukole tubeeweddeyo omuntu akubira nga alina very polite kolere wano nga muntu mulala nnyo naye mwe mubeera mu comment section kwasamirira bwasamirizi kutimba binnyo Tereza envirizo no my friend temujja kummanyiira nze si mmwe mundabirira it's not you enviri bwe mba nazaagadde bwentyo it is my head it is my life ekisooka si nti wetukola waneno waliwo kumwabisasulira sikaagala nno ikyaki it is my this it is my this it is my life waliwo yaŋŋamba it is my status it is my phone yeah and I was like okay neŋŋamba mu mutima njakkakuliza ate n'ogenda olaba akyogedde omukeberako nga yenna atulanga endaga muntu yagundi yenna atulanga minisita w'ebigwa bitalaze yenna talina mugaso alinga woofiisi ya nadisi kuwa balimi mwanyiifu talina mugaso alinga minister of gender and labor
Bonyabonya bakadde balina office 10 tebalina yadde kye bakola. Tebalina makulu. Useless office. Very useless people. Very useless people inside that ministry. Konona nokisanga mu motoka ya government nga kitimba ebinyi. Nosanga omusajja nga useless nga minister of gender. Nga kyasesezze n'endabirwamu. Bubagenda kuba bankuba kyeyo omusolo gwa 10 very useless minister. Bajaweze kamala. Chiche mutugaseeko. Kali kanzireyo. Chiche mutugaseeko chiche mutuyambi. Kugamba ministry za moto zonna tezirina makulu. Tewali kye muyambye bantu. Dale ya ministry of gender. Ministry of gender. Sima ministry of social simanya works. Ministry of simanya health. Ministry of Bonai. Ministry of works mutu senfufu. Mukole mu magezi ya kunywa mafuta ku totalu. Bubiri ku kadi za government. Tafulu. Yongera. Naye gwe nawe ogera tutwazisa mu basement. Naye ensonga tezijja tuvaako. Nolaba omusirusiru mu comment section, he should know where to stop. Wali wangererawa. Mbwa. Ogera mu basement baba bagenzeeyo. Wali wangererawa. Ina wali wanteerawo we nino koma. Yakugambe komo. Ndi mwana wa kitaawo oba ndi mwana wa nnyoko. Wangi? Olina ky'obadde oteeka ewange okikime. Oyasaamirize mmwe. Temuddamu kummanyiira. Wanene tuba twogera, tuba tulina abantu betwogerera. Kati gwo kubyamu nga maama wo yagenda ebweru ku kyeyo. Bali abagenda mu musala. Abagenda mukuba omusolo gwa ngate ne kyamujja wano. Sente zaagaana. Emirimu ya wali ekyamujja wano eno era gyali musolo mbi nnyo mbeera mbi. N'agenda kyafuna mu kyagalako. Ne gyali ayiyiza mugubi kuba kukimanyira wali bube buddu. Just gwe obukoze eki? Ennaku zino mubuddu tebakyatwala munnaye nampinga. Gwe weetwala. Kati gwe weetwala. Era n'osayininga n'okkiriza. Tebakyatusibamu njegere mbulago. Kati mubuddu ffe twetwala. Ate ne mubuddu gye tusazeewo twetwala. Naye musazeewo mutubonyebonyezeeyo. Tetugenda kukikkiriza. Tugenda bana abaagala okubba emmwanyi. Ministry of gender. Era mukyakuba nnyo amasimu. Naye nze ga amasimu mukyakuba nnyo mbajjukiza. Kuba omumwago gukyagendera ddala mu maaso. Sirekeraawo. By the way, I don't stop. Nkwagala. Ate ne ufulayo omuntu gwenkwata embaddi yabwe nti kati nakutte envu mashamimu. So kubeerako leero naluli sisirisa mwaninga baana ba buwala. Bano ba junior. Nalaba Violet asiiga enjala. Ladies and gentlemen, this is to a public concert. Nalaba Violet asiiga enjala. Violet? Onaayimba akako eddoboozi. Poza ayimba nyimba ki Violet? Wakokola lisiki. Watukula lisiki. Ng'ennyimba ze sizimanyi. Ye kiki omanyi mu bulamu? Wangi? What is that little thing you know in this life? Kati ayimba nyimba ki Violet? Kyekyo kenkuyimbidde. Naawe toyimbye oyimba nti bwaziyimba nga bwe nduyimbye bwaluyimba mukyala. Watukula lisiki. Kati oyimbe kihuhunana. Kati ojja mubuuza naye muntu. You will call him. Nalaba asiiga enjala. Kiki kyagezaako? Nalaba ayina pini y'omunyindo. Violet, olimu asiga n'eddayi. Ayina pini y'omunyindo? Eddayi akulukuta. Ayina ne pini y'omunyindo? Violet mukazi. Violet kati mwana wa buwala. Kati se weegola bafuna ssente z'abakyala. Lindako bulijjo abadde mulenzi. Buli musajja. Kati mwana wa buwala Violet awo waali agenda mu nsonga. Nadize nyimba manyiza aba Maria mundagire. Awo wali oli mukadde tujja kujjeewo mereniyo. Mujja kunzirira. Tujja kuddira. Ng'ekikadde kiwedde. Violet olaba bwe tuuka ku nsonga z'abakazi twalaba. Kuba ne bwo kuli obwongo tomunyega. Bwe tunaatuuka awo tugenda kuddira ate nazo tuzimanye ez'emyaka gyo oba nnyimba tezomanyi. N'ebiseera ebyo ng'abakazi bakyegomba abasajja. Naye bannange kiby'okwegomba omusajja nga tosobola mugamba naye nze nkugamba. N'enswala lumu. By the way, me I tell people. Yeah, me I tell you. That risque text. Yes. In fact, wano that risque text ogiteekayo bugambe. Nsinziira wano. Nkutegeeza. Bw'oba olinayo omuntu gw'owegomba, omuntu gw'oyagala, omuntu gw'ofa. Mujje muwe message. Muweereze message. Muwe message. Mugambe gundi ne gundi kino ne kino ne kino. Tewali kyamaanyi kyagenda kukola. Ekyamaanyi kyajja okukola. Kwogerako mu bakyaliibe baseke. Bategendebwa bakuveeko. Teri kyajja kukola tojja fa. Togenda fa mutima ku musajja ng'owulira omwagala. Wejja obuzito ku mutima. Omusajja oba omwagala mugambe. Omukazi wowe omwagala mukole ki? Mugambe.
bobereyo nga wakugana gane lumomanye nti namukwana kasita naye n'agana bobereyo nga mama nabbanja omuyinamu interest musindikire message bobereyo nga bwaba akugenda okusiba tujja bobereyo nga owekitiibwa Anita Amongo omuyinamu akuba olabira ddala obweru bwe butuuse ku level w'obwagala muweereze message bobeera nga oyo omukyala Farida Nakazibu owamwasuze mutya naye bairayo ekiroto kyange kyali kyakunkyazaako ku eyo simanya nti kyamuggyako oyo omukyala nali njagala nga yanedda nali njagala nga yandeeta Farida twali twagala nga Farida Nakazibu yakola ki ekiroto kyaffe kyali kyakukyala ku mwasuze mutya nga Farida yatukyazizza. By the way, your program bajjukiza nti twali tukyala muntu tusembedde nnyo yamaze n'ansemberera kale katuddeyo kasa abeerawo wesiri tuvudde wa I can't live without you ebbanga lyembadde naawe ninga ebbanga ne fei guli gutya gugenda mu maaso gukulaakulana relationship yammwe yadde bangi bagwogerera naye ogambye relationship yammwe terina future nga gwe yo bweyinawa nze do I have any relationship olina igolo okwamanyira okulonda ekkubo sirina kati nawe ogera fabalaba n'abannonda okulonda tolondeka nno naawe oli agenda okulonda ne mwasamira abamanyi olina ebbina kumbe kyolina kugonne mutwe kati kankubulireko ne mukusala bbina oli mulisala lutya nsala bbina na hips liribwa osala ki kyotayina era kati ndi ku kaweefube abalaji bagendera mu jimu kufuna amagezi kiringa omuntu gwolaba nga talina yadde amagezi n'atandika okugamba kenkuwa amagezi kikyoba ogenda okugaba kyotayina nze nsala bbina na hips bina ki ogenda osala muna ekiromba ne bbina ate mba mpulya seyinza kwesitula mba sesitula ebbina lyange lijja okutandika kusa after magalibi ngendo sala isha nga siyimuka nze nali simanyi nti abantu abalina akabina bakaluubiriza oyina imaginary nine bbina then after magalibi nfuna ebbina ne hips ez'amaanyi nga palaso wayina imaginary supporters bantu ba palaso bali mu birowoozo bye tebaliyo azini yenga yepalasa talina bafuna abawulira mu ŋŋambo palaso is hearing crowds in rumors abantu talina bafuna physically naye bali mu virtual reality kansubire wafunye eggaali empewo yali erugo gaawo bangambe inside wali emotoka z'empaka nga ziri bulala nga te bagumu nnyo tewali agenda kutomerwa empewo yali erugo gwe wali ogimanyi naye newe kaseera ekivulu kyaggwa ebyo nno byogerwa abantu abatakola nga yadde birthday party nze mmanyi emikolo we gituulamu abantu abakola emikolo ennaku zineeno abantu abakola emikolo ennaku zineeno bakola sho mutweraliikiriza munatera otulowesa nti okutegeka ebintu kya bbeeyi naye kasita mu freedom city mwajjusa toyogerera Bruno sisobola Bruno muntu wange Bruno muntu wange yadde yanyize sente zange reverse naye tezazzeeyo kuba tezabaddeko ate kano lwaki bakakuweereza ka message ka reverse anti wuliriza oli wa initiating reverse era siru message ogikola ki kati yalaba tezizze teyaswala simanyi oba zadda naye nesimanyiiko oba ye yabikola oba si ye yabikola naye simanyi ate nga yazikuweereza ate ani yazi y'omu yaweereza nambuza n'okumbuza message ogyayo ne mugamba yessebo nomala okukkiriza n'azinyiga tweyanziza nnyo otulabiriddwa maama gwe taata baali bakwazaaki just bampaayo Bruno muntu wange congratulations bro simanyi omuntu Frank Antambi yafunye emmotoka Frank yaguze emmotoka nebangambye enzigi zabadde tezeggala bulungi first car kale ekyamukamu tukitegeera naye era we congratulate him mbwera yaguze yali yagundi yagimubalidde Shalom batayagala amuyiteko buwanguzi bw'amaanyi bayabadde ayagala funa jipu buwanguzi bw'amaanyi otulowoozeseza nti mumwa tujja kugulamu emmotoka kale otuwadde ebyokuyiga bingi naye yagimuwadde tamujjukizenga nti emmotoka yange givuge bulungi ani yagimuwadde ate mmanyi bamuwadde mpe yaguze emmotoka sajja wattu mumuveeko mu buli kimu mwamanyiira obbawa mumanyi mwamanyiira obbawa banatera nakuwa musajja kubanga gwe buli kimu oyagala okukuwa Tambi yaguze emmotoka ye temuddamu tumanyiira yaguze naye nze yange njagala yakumpa buwi
Nibanga bali bolanga abatunda emmotoka batakwaya dda akamotoka. Bani? Abo bewalanga nga babayitani. Bakugoba. Success Motors. Wakyuse. Nze nyuiza gwakoowa. Eri wavuddeyo. Nze nkyuka mugana ninga kalimi kasaawa kasana nga sikufunako. Mba nobanga nnako enfuna. Win-win. Success Motors. It is a win-win situation kati mpana Success Motors, nsuuta Success Motors, njagala Success Motors. Ebbanga lyendabidde Success Motors. Muvudde wala. Muvudde wala can't live without Success Motors. Olinganze ne Irene atunda nigi. Success. Irene najja namukubidde nga njala mugamba. Twagala kujjaawo nani? Lero program yetu bade tugenda gikolera ku. Wansuubiza okuva wa Irene naye okuba bukubi kikono. Toyagala fule sente. Ate nga nange omugagga mwetaaga. Omugagga omugagga. Abagagga tebamala gakwata. Success Motors ebbanga embadde ne Success Motors. Muvudde wala. Ebintu bingi. Oyize nti omuntu asoofuna ssente. Njize nti omuntu asoofuna emmotoka nga ajje mu Success Motors. N'agigula n'agifuna n'agiteeka wali. Basa okuwa kyongeremu. So Success Motors. Naye baba kuwa nange bampe. Todda mudoyogerezaako. Bwemba njogera n'abagagga bange, bwemba njogera abagagga gutoyingira buli omu aba n'omugagga we. Success Motors simanyi omukwana abantu gwe bazi Success Motors emmotoka ze bazigula buli ddakiika zivaawo bazireeta bwe zivaawo tezisuulawo. Ate emmotoka nga mpya bitya namu bw'oba yaga dictation number plate Success Motors gwali akikolako. Naye simanyi nakumanya natera okuwona okuba aba board omukono. Omanyi nabo bamanyiira. Bamanyiira. Abamanyiira. Naye kanene babagambye atulako nga talina element. Mitwalo 4. Naye nze mujja bba munneesi. Kati ana alina otuwa element ye. Ani tukyali mu gavumenti yasuubudde element n'ebino bisiti by'abaana. Bagezi. Kati olwo waliwo eyabireese. Kati buli bagezi byaganidde mu gundi. Ojjukira lwalo ya gundi. Biganidde mu container. Wuliriza. Ojjukira emulembe gwa seat belt. Waliyo eyayisuubulo zite waliwo eya pasi esinga gundi ezo. Eza seat belt diirwe yagibala osegeera nga talina seat belt mu motoka wali talina seat belt osegedde kati waliwo yaleese binni kati wali eyaleese biherement n'ebigundi by'abaana naye nze mbakakaza tolaba nti mbogerera temulina kye mwakoze munkwateko nedda abakwata n'ozisasula n'obavuma munkwateko njabba wasente za obavumire wano njagala obavuma ozirike nguyira amazzo ddengulu. I'm not going to put on that element. Ememe kusinduukirira ososeme obaddemu. Ani gwe mumanyi. Kibawe ekyokuyiga nti omuntu asobola okuvuma. Mbu tutaasabula mubo. Mutaasabwa wani. Namwe mulemedde twasoobwa mmwe. Bwe mulwala mugenda bweru. Abantu bambala element. Nedda nabo balemedde twasoobwa bo wano balwala bagenda bweru. Lwata kale mba nga mwazimba malwaliro gali mu eddagala. Kyo kibatwalanga e Nairobi. Kyo kibatwalanga e India. Mumanyiira ensi. Nze munkwateko mu ndabe. Temujja kummanyiira. Ate ndi wa kitalo nga bwe ndowooza mulina ggwanga. Sobola obba nga zennaani. Anyway, nze nabakakasa nti omuntu omutono asobola bateeka ku pressure. Oba mwamanyira wa Pastor Monda abateeka ku pressure kwa banene. Nedda amagezi gabagamba tesinigejjo. Tetugenda gejja kwenkana miyumbo gya mmere ndyoke mmanyi tutegeere. Pastor Monda yenkana omumbo gw'emmere. Si kye njogedde. Si kye njogedde omukyajja mukulu anyiiga. Naye tewandirumbye nga nnyo bantu bootya. Tulange. So Bashal kubira Irene. Kubira Irene mukubidde takwata. Takute wali kuduuka. Simanyi oba wali. Tugende kuduuka. Irene kiki munnange. Irene ali musente. Irene ali musente. Neno program nadde nya atujiko nangambe jjo ali downtown eyo. Kanziga tujikolere wowe. Teyanye. Nga tugenda ogenda. Nga tugenda. Anyway, Irene Negina asobola Negina eza buli kika ennene entono eza bulaka eza bulu eza white eza gule eza green eza purple eza pinki eza peachy eza maroon eza neve gule kwegamba Irene ne Negina balongo ebbanga na Irene lyasobulidde Negina temulimanyi asapulaize Negina kapa ne mulirwa nene producer naine kibuga akantu agala akatemeremu ko kamuntu kawo omugagga amanya nti tukola tatema naye wallahi mu obuntu bwange bunene ne mugamba akantu bwekana tokalabako bwagirawo ngagamba tukolako ddi fitina lwaki tompeeza lumu akatambika obusegu nemmanya olaba kati kyolinze oyaga kutuwayo katambi ate kikyoyagala kati ki ekyoyagala ekirala kiki tukugambidde ebbanga nga otumanyiire ogira okwambala essaawa ezasiiwuuka bw'oyambala siliva kyeyo
Umanyi Apple Watch gye nyambadde wano ku mukono ebbeeyi kamanyi kamala bano okuteekakeetekako eteekako njijje wa Shalom S Services Media Hub naye lwaki agulidde kintu kya layisi bwe kiti kakingulidde nkibyeyo ne nabo akijjemu kyamulangira ki tomanyi ebigundi byamulangira mutwalo nabigulirako abaana byafiira mu nnaku lumu ayirininiigina ate kati tukole ki tusanga abagagga boosazeewo okuyinga mugagga wange Shalom nze nkutadde twawukanye twagala nbe n'abantu anko Ranan esaawa gye naggulira jangu oba yali efaanana we Shifra Interiors asangibwa awo ku Kiddeka leero omwana wange agirabe yali bwetyo tojja yali efaanana bwetyo kale tumala ebikologo bya Shalom byeyambudde Shifra Interiors ya producer nga tesa ya producer ya base nedda tubyeyambudde nedda naye eno Apple Watch nno lwakwagwa nedda bannange si Apple Watch Shifra byeyambudde ebikologo bya Shalom Shifra Interiors asangibwe mulagaawo asangibwa ku Kiddeka leerwe Shifra anatuwaayo entebe atuweeyo entebe buli ekyomunda akikola ki akirina atuwaayo ki entebe obeera kunene n'olanga Shifra ne tubeera ku entebe Shifra ye awo ku Kiddeka leerwe sirina eya time sirina time Shifra Interiors mukule ku 0708 35 667 siddamu namba z'abasiponsa so Bashal Tours and Travel omwezi ogw'omusanvu guno tambula naffe tukutwale mu Umrah $1,480,000 kuliko osula eya tiketi okutambuza n'okubeera nga tukubudaabuda mu Umrah yo ate ebeera nga otwesiga aba Bashal Tours and Travel. Yeah. Mimi's Glamour bali awo bana abantu mwenna abajja okumpagira musuubudde obukaaya muguze kamu engoye mwebalire ddala muziguze mwebalire ddala omulimu mugukoze ensima naye mwongereemu amaanyi ekintu kibulamu mwongere owagira mwongere okupushinga naye yeeyongedde bweyongezi kama mwebaza abantu bakuwagidde abantu bampagidde naye kati neetaagayo omugagga wiiki eno ape miliyoni aga ana saggambye dda njagalayo 10 miliyoni 10 ogenda zikozesa ki nina nedda nakapoti ke nagula kati just kaliko enkayana okeekwata nobba nga nsimyemu tooyi kapoti nakagula naye okukeekwata okakaza ddala nti kangi nobba nga nsimyemu tooyi ekyasukka wansi wa myezi eki 2 bwekanaba kakulama so kubanga bwe mba ndi wakasigaza singa sikikola wansi wa myezi eki poloti ekante manye nyo abe mutyeni vansine tekikolera poloti era ekante waliwo yagikuwadde poloti batuso gitwala anti ngenda gisima mu tooyi eyo poloti bakuwadde so kati baye njagala miliyoni 10 nze njagala ana wabeyo omugagga wajja mpeeyo mu tooyi naye nga 23 August bannange temwerabira tugenda kubeera ku Hijab Nation. Waliyo Hijab Nation. Oba ntegedde ku mulundi guno we have a limited number of women that we need. Zije. Yeah. In a white kanzu. In a white kanzu. Je wampa. Si white. Katugenda kupe. Abere white. Wemanyiza okuba ne Shalom. Kubanga Shalom agenda kungulako emmeeza. Agenda gulira abakyali emmeeza. Kati bwagigulako tujje tuula ku mmeeza ye. Kati ogenda kupe kanzu. Ya white. Ogera kumpa ye kanzu. Kanzu bannange nedda. Mimi mpe kanzu nawe. Kati ngenda kuba mbakyala naye abakyala bange benina okwambaza. Sharia zibereza black, akalanko agenda fuluma by June, akali official ne post eri official fuluma by June. Tugenda kuba nnyo busy June, July nga tetussa. August awo nga atandika nga usikyategeera. Mala kugwa bulisawo ngenda kuba ntekawo obunkenke. Awo wenyini tulina mukwano gwaffe. In fact twongera musupo giranga kati. Yes, kati awo mugo omwendo ogw'ekkumi awo. Twatugyetaagamu abagagga bangi. Tutagamu abagagga bangi. Era njagala mwongere ogipushinga. So musibe bulungi mwedaba. Pushing. Mususobola bbawa yadde 10 wabula ate mutagipushinga. Bwe mujja otegeera nti omukazi omukulu anyiiga bubi. Ate omukazi omukulu nga yanyiiga. Njagala buli w'otuula ky'oyogera Shalom kye yakoze ekyasoose. Amanye entondo z'abakazi abakulu. Yampeereza dda nti blaza nga tonnatuwa posters ne muganda ndeeta.
sibalabanga nabbalaba kampiseewo onoomu yekka omu yekka omu omugagga wange uno nedda si ono uno Print Creations Uganda ali awo ku Nkuruma Road ku kizimbe kya Light Building ku ground floor mugendewo bannange gojanja wazo omugagga wange oyo ngenda agenda kumpa ssente yampa printer yenna owa Hijab Nation abampadde abakuwadde ate ampadde nze ndyawo ajja kuwa kale ngenda kutwalayokko kuba nina byenjagala okugenda omaliriza naye ebya award ngenda gabira abakazi award abakazi 5 ngenda tubakola categories njagalayo okuwayo abakyala 5 Print Creations ebbanga tumaze ne Print Creation nga tukola naye ebbanga lyetumwagadde ebbanga lyatwagadde Print Creations akola print ez'enjawulo Print Creations alina engeri gya branding ekintu kye neba package yanjawulo okusinziira abakuba print bonna boolaba naye ye Print Creations akikola byanjawulo ate nga taseera oyina omusajja eyakukyawa nga oyagala muwa kirabadde Print Creation so yakufunisa obuto n'alwegaana tumukolere ekirabo n'alukiriza ne bw'oba oyagala box agipurintikako linnya lya musajja osegere oyagala jaze oyagala saati oyagala jiko oyagala kikopo oyagala binali lya artificial nga balitaddeko nga liriweko erinnya Shamim Mayanja ntowandegerezako naawe oyambala ebbina leero tewali yambadde kyembasira anyway Dr. Grace Organics ate oyala akola ki ddagala lya infection UTI ababundula amazzi abakyafu omanye kyali kyantamya abasajja abakolera eddagala nga ajja n'abaddamu abakazi n'abasanga buli wala obundula amazzi that discharge Dr. Grace Organics 07 nga obundu tosamugamba aba amaze okubaswaza kyekyo abantamye abo abantu n'agamba akusanga nebbaawo n'agamba olina bukalu ng'olina bukalu n'otunuulira omusajja nawe otunuulira ekisiraanyi olabira ddala amaka gaawo n'akutunako bwati n'agamba taata omukyala ali mu mbeera ki tumuwe eddagala omusajja bambi nga tayagala kukuswaza sajja neyeebuzaabuza ono bwakola Dr. Grace nedda ono ye ayina agaba lili executive omuluma mu ofiisi ye n'akulamirako nno kaswiti kaakano kamuwomya museereza muli babi nnyo Dr. Grace bw'aba kyakola ayina pick up location apiikinga kibakazi nedda aziniwa kima eddagala ate manyi nti akukima woolina ayina pick up location mukima eddagala just omukubirako ku 0700 45 noba ng'omutuuseeko awo bundula amazzi mwekwate waliwo omusajja ali ebwayise omusajja ali ebwayise alina ekizindaalo atunda simanyi eŋŋwalaŋŋwawa kasodookiyo oyita nga eŋŋwalaŋŋwawa twagirese eŋŋwalaŋŋwawa eno eŋŋwalaŋŋwawa ekola mulimu ki oba nako kubundula ladies and gentlemen waliwo ekikazi ekibasanga ate abantu bonna batunda ebyo ebiddagala bantamatamubasanga gutudde ne gugamba ogukazi maama ndeete ku ddagala lyaffe n'omubuuza eddagala ki ekinnuma eddagala lyaffe abakyala n'omubuuza tulina ddagala ki naga nina mu kaswiti Titan Titan nga mulinako munnammwe nakawere ng'olabira ddala akeetaaga n'abaganga mwana muntu n'olira tukoze ekimala mwemala. This must be ECOP on set. Oh yeah. I love it when you kiss. Executive Media. Focus, innovate, succeed.